Okay, nkwaniriza nnyo omulabi wa Big Brother Uganda we bali kubanga ate ogiraba osira Bonchild ali ku kamera. Big Bro Jamal nange nkubuzaako weyongere okusubscribinga ate likinge omale osharing oli wamanyi nnyo kubanga gwe otuwanise waggulu kino ne kintu kikyeyongerayo ddala naffe twasalawo okubeera nga twetoloola mu ggwanga tusinzira Kampala Uganda okubanga ate tukutuusako amawulire ag'enjawulo mbabuzaako abali mu Abu Dhabi abali mu nsi ez'ebweru abali mu biyumba mwenna abatulaba muli bakabinyo kubanga channel eno yammwe tusazeewo balita bintu byanjawulo nno twalondodde Valentine nga bwe yabadde amawulire agabaddewo olunaku lw'eggulu gabadde masufu nnyo muno nno mwe twalonderedde ate President General w'abasawo b'ekinnansi omukyala amanyiddwa nga Senga Kezia Kulannama nga omukyala ate ali mu mukwano ogw'ekitale nnyo wamu ne kabiite we nga beeraga omukwano babadde ku Hotel Africana naye nga kisooka weerabireko ko omwami Alugawesa ayina ebigambo byabadde awa obo bubaka bwatuwadde nga aba Valentine obanga abagalana abakabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono olwaleero olunaku lwa Valentine mumanyi bulungi Valentine enzija gye yajjamu ne Valentine embeerawo gye yabeerawo basabo ne banyabo olwaleero olunaku nga luno abantu bagenda ne balufuula ti lwakwegaddanga ne balufuula lwakunywa mwenge ne balufuula oluusi lwakukola ebintu ebitagwanidde naye basebo ne banyabo njagala okubategeeza bannayuganda n'abantu mwenna abatulaba olunaku lwa Valentine waali badde otambudde ne mukyalawo waali badde olina omwagalwawo waali badde okola tokolerako bikolwa bya bwenzi basebo ne banyabo njagala okubategeeza obulwadde bungi abantu bangi balwadde abantu bangi kati oluusi ojja kuba tolina ate ogenda olwalire ku lunaku luno okugamba ekibadde ekirungi ofuuka olugero oluganda olugaa nti wabeera ekirungi n'ekibi kikola ki kibaawo bw'oba ogenze mu kivvulu ng'olina byogenza okukola mu kivvulu kyalibadde kirungi era weeyise ng'omuntu omanyi nti n'enki olina okubaawo ate n'abaana bo balina okusoma otegeere nti gwe munnayuganda oteekwa okubeera mu nsi yo kibi nnyo omuntu bw'ofiira myaka 4 kumpi oba wenkanankana ng'omuntu gwe bataazaala kale no basebo ne banyabo bw'ogenda okwetegereza olunaku luno lwa Valentine kyandibadde kirungi okulabika nti olunaku olwo lubaako entwala gye mulutwalamu muluwe ekitiibwa mulukuume kubanga ebintu bingi ebijja mu Uganda mubyaniriza by the way nti eno ensi gy'oyinza okusinga okugamba nti Uganda yesingamu akatinko bwe baleeta ekintu buli muntu yenna agendayo kiraba n'okikozesa naye mu luvannyuma lw'okukikozesa oluusi kivaamu ebirungi oba ne kivaamu ebibi kale nno nze wensabira bannayuganda ku lunaku lwa Valentine luno mweyise bulungi era mubeere nga Ssaabakabona bw'abeera ne Senga Kulannama nze Valentine wange mpita naye ntambula naye mbeera naye naawe Jeffrey yayimba oluyimba n'agamba nti baabo babiri batambula babiri teri ayinza nakubabuuza nti kiki emukola kale no basebo ne banyabo abakkiriza mwena gye muli eyo ate oluusi oyinza n'okukyusa ku bwongo oyinza n'okuzza obufumbo obujja omukwano n'oguzza obujja okugamba ne mbeera nga mukolagana bulungi osobola okuzzaawo laavu ewaka osobola okuzzaawo enteekateeka ennungi Valentine wo abeere mukyalawo abeere muntu so tabeere oyo gw'olonze obulonzi kuki ku kkubo kale no basebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza obwe bubaka bwange ku Valentine temunywa mwenge mungi bw'oba onywedde tovuga kubanga bw'onoovuga ate oluusi oyinza okukola accident ate sente zirye ng'omanyi nti n'enki olina okulya timugula kilo za nnyama nnyingi n'emu n'ekumudaala enkyera ebeerako ate musobole okukeera ku mirimu Valentine bw'aba awedde mugende ku mirimu gyammwe mugende mukole baffe Ssaabasajja Kabaka wangaala nga n'enkumbi mugitadde ku bbega musobole okukola kubanga Uganda ekula ensi egenda n'abantu bakola nsaba Mukama Katonda abankuumire akuume n'ekisiikirize kya Katonda ku nsi nga ye baffe Ssaabasajja Kabaka awangaale.